And then unogama music has grown and you need to change that old style. Yampadde advice nangamba nyongeremu amaanyi. Nsubire kwagala yekugwa kugwa yangudde koki Kubwa. nange ne muwa advice akyuse mu kastyle ako. Akalemeddeko. Okamanyi. Yes, it was just a friendly advice. Okay. Ebinsi yonna ekimanyi nti Kusanze mu studio. Rehearsals tuli kuza Love Fest. Awano mbadde ndi mu kutegeka digital effects. Digital effects njagala zibenga zanjawulo. Okay. Zetuli mu kusunsula wano olwaleero tulabenga everything is on point. Tugezaako okusunsula digital effects n'okumanya kyuma ki snare ki kick ki yakuba luyimba ki tulabenga omuntu afunira ddala kyasuubira. Okay. Love Fest biki? Love Fest je tuliko. Love Fest of course nga June mwenda Lugogo Cricket Oval. Era mbayita bambi mujje mu bungi mujje mu mpagire no concert yange Love Fest mujje tukole record ya Pallaso mujje Vera ndugamba don't test me boy. Kasati kange kakapya kano tubane tunakalaba kano kasati kapya nja kukolerayo kamu movement nyingi. Okay. Twagala bakomba ku sukali nga tetunamusaba okolola sukali wa 9th June nga mwenda June mugendo kuloza ku sukali. Okay, don't test me boy. Aniko ita boy one. Awano just mpisa it's a slogan on my shirt kasati nakakubinange sigenderedde biriko ngendo okwekanga bakaliko ebigambo naye ebigambo bino don't test me boy ndoza kitegeeza nti wendi nawe woli kubera mu line yo nange mbere mu yange fenna tugende maaso mufachi andi manyize ndi saka free boss. Okay. Saka free boss ategeeza gwe kola kyo nange nkole kyange bwe tuba tubine nkola gana tukola bwe tuba tuduka emisende ne batusimbula gwe sigala mu line ko nange nsigale mu kange tutuke mirembe. Mufachi ne Lutalo. Have ever engaged Lutalo in any way? No. Lutalo is my great friend. Oyo mukwano gwange. Tukola ne business fenna, tukola shows fenna, tukola ebintu bingi fenna. Ne just embere yabaddewo. Lutalo yavuddeyo n'ayogera mu ngeri omanyi eri demeaning in a way. Kuba fenna yadde Lutalo muyimbi ate wakabi. Naye fenna tuli brands. Kati totomera muno toke kalike gaye tova mu line yo nodduka muki muyo omulala dukira muyiyo so aniye kumala nditoyina kutemera ku Pallaso ttaka bw'okubeera relevant. Otegera kye gamba. You have to we've gotten here by hard work. Akimanyi avudde wala nze mpaka wempe avaluwero okisegeera oluguudo lwe lumu naye yava walako so kubanga alina waali watuuse nga wakabi alina okya appreciating cement n'abalala basobola okuva we bavudde ne bakola ki ne bakola bye bakola tontemerako ttaka so nadde envaayo nze sirumba sina gwe nali nnumbye era saamulumbye naye yavuddeyo n'awa opinion ye ku nze ku brandi yange nange nenvayo nempa opinion ku ndowooza yange nti bw'obanga olaba ndi wansi nze ndowooza ndi waggulu ne okitegera kye gamba ye embeera so just nadde brushing kintu ekyo akitegeera omanyi omuntu asobola otandika bw'omu nga talina nnyo kyakosa but bw'aba atwala 1% ayina n'abalala ba inspiring bwe bawera 10 agenda atwala 100%. Ate kati Lutalo muganda wange oyo ali believable. He is a sustained brand. He has done the work. Ali believable bwayogera ensekiriza. Kati olina okwegendereza ebintu by'oyogera ku brand zaki z'abannongo manyi bataddemu obudde bataddemu ssente. That's my only message. Si ya bukyayi yakubangula n'abalala bakiyigireko nti kati Pallaso takyali just muyimbi nti pious. Lutalo kyali wange tubeera nnyo naye manyi David Lutalo ng'omuntu mulala ne David Lutalo nga brand ki ndala ne Pallaso mulala ne pious mulala. Kati olumu Lutalo tubeera naye n'abeera ne pious yerabira nti pious akolera Pallaso. Kakati Pallaso ono bw'oba omwogerako nga muganda ngo olina okubeera ng'otekawo boundary nomanya nti brand ye bambi nyinza omukosa noba n'ekisa ekyo notasamwasamwa so nadde mpisa obuyisa atera simwogerangako naye navudde nenjogeranga anjogeddeko ne mubangulamu katono so I don't think there is anything wrong. But we've not seen Lutalo nga engaging abantu in such a manner. Twewunya lwaki kugwe. Omanyi kankubulira ekintu kino n'abayimbi abato tebakimanyi. Omuyimbi bw'obanga oli waggulu waliwo classifications yagezezaako kinnyonnyola naye n'atakibanyonnyola. Classifications z'abayimbi buli omu alina wajja omugaati gwe. N'omanya nti nze omugaati ngujja ku bano, nze ngujja mu ghetto, nze ngujja uptown, nze ngujja wa.
kati usually omuyimbi bw'oba waggulu oba omanyi omuyimbi ajja nga threateninga omugati gwo oba omumanyi oyinza okuba nga muto nga tannaweza maanyi talina experience bingi ebibeera awo katonda ayinza obutamuwa bulamu ayinza okuvaako ayinza okufiirwa ayinza bingi ebiri awo ebifuula omuyimbi omuyimbi okubeerawo emyaka 10 talina kuyimba buyimbi alina okuba nga ayise mu tests odds aba TV banakuzanya banakusiima obuli mugimbi mukazi onosobola okuyita mu basajja ba presenter abo bonna n'obayitamu nga tebalina kye bakusuuziza onosobola okuuma obulamu onosobola okubalirira ssente onosobola okolagana obulungi ne banno ebyo byonna bigezo biri wakati awo w'okufuuka sita kakati omuyimbi ono omukulu aba amanyi ebigezo ebyo nti weebiri era obumu ku bukoodiyo obukadde bwe bakozesa kwe kutemera ettaka kuki akwabajja ye aba amanyi wakiisa kati awo alinga eyantemedde ettaka kubanga musically waliwo ebintu byetupima bw'oba oyagala pima YouTube statistics weziri genda okebere ba subscriber be okebere abange ogende ku Instagram okebere ba follower be okebere abange oveyo ogende ku streams okebere ababe okebere abange mumuli ba TV mukola countdown ogende countdowns okebere statistics okebere zange ogende mukola back tunes olabe sales olabe zange ogende mu bisaawe opime audience ye opime yana obinje ebipimo webiki webiri nga si byakunyonyola so tuve mu bigambo by'okutemerako bannaffe taka tuba twagala kupima tugende ku bipimo webiri omuntu byasobola okugamba kyo ye message nadde ngamba nti oyinza okuba mu bipimo nze nasinzidde ku bipimo sasa nzigidde ku Holokoso n'abadde mwane kulani mugayinza okuba ku bipimo ebikadde nga scoringa bulungi ne ku bipimo ebipya waabitunuddeko oliwa so nga tonna pima banno bawe watandika gaba categories we kuba mutochi zukuka kuba ojja kozesa bannensobi ojja kwogera ku omuntu ayiya family yo ne dependinga ku yo omuntu ayine ennaku ye so manye ennaku yo naawe gye wava oleke n'abantu bamanye ennaku ye buli mwakola ki agende maaso tubere mu industry tujeyagalira twalirowooza nti no Pallaso Abotodde nakireka kigende engeri gy'oli mu kupushinga concert abamu abadde balowooza ne bagamba nti oba ojagadde gifunirako hype no abantu bangi boogedde ebintu ngambireka ne bigenda but oli bw'asiima n'akwogerako okwogera kusiima osobola okwewala oba osobola yadde asobola okugamba Pallaso waali naye akola ekintu kye abeerewo simple notatega riwanse no ate ali eno nsonseka so ekintu ekyo abalabi nakyogeddeko kubanga Lutalo is a big brand and I have so much respect for him. So bwabanga avuddeyo nankolako statement ey'okunjerega nantemerako ettaka, it is very important for me and my hustle to come out and clear it out to the public. Nti ono ali musamwa nina okubeera nga nsobola okubanga nga ngambye ebipimo weebiri saagala muntu ave abeere nga ayogera bogezi ku banne nga ye bw'ayagadde nga abatemerako ettaka nga abasonseka kuba nange ojja kumbuuza we mulaba nange bwe naakuwa endowooza yange nga yajeregerekezo nsobola omuteekawo utamusuubira naye bw'ombuuza amazima nsobola okwogera nti musajja muyimbi ayimba bulungi abaddewo ebbanga bingi byemuyigiddeko ate naye bingi byanjigiddeko kuba ne bwe baba baana bato era obakuza bakuza otegeera kyegamba so bw'oba oyagala bobo yagala nga bwe yagambye nti omusingi teguwa kasolya kitiibwa naye n'abantu tebasobola kusuula ku musingi kutali kasolya okitegeera so we all have to look at kasolya byonna biri important emmotoka bwetabaamu ntebe ate givuga n'otuulawo naye ng'entebe oyinza okulaba ng'ekyabulijjo so let's all work together. Space tumala tetulina kutemera ku brands z'abannaffe ettaka. It was just a message of clearing air, a message of kumujjukiza naye tewali bukyayi. There is nothing fenna tujjaawo tukube music abantu banaasalawo. There are three statements you made. Nga ugambe watching David Lutalo's interview and how he puts me down in this opinion. Kati waliwo no ugamba the only way you can ever be better than me is in the past. Anti kyekyo kyenkugambye nti ebipimo weebiri tigenda mu kisaawe olaba asituuza abantu bameka ntuuza bameka ogende ku streams su YouTube subscriber ogamba ayina bameka nina bameka ogende ku Twitter olaba nina bameka ogende ku iTunes sales Spotify atunda kyenkana kintu ogende ku business wa bei sente meka ku market ndi wa meka ebipimo weebiri si byasamwa ogende otunuulire bintu bingi byosobola okupimirako mu byayita
bwe mbitunuulira ansinga kituufu era yakola bulungi mu byakakati bw'obitunuulira nina kye mmusingako emyaka emeka gye twongerako emyaka emeka mu byakakati mu byakakati ate tuli mu 2023 bwe tugamba mbuno like omuntu ajja kugamba tugire from 2 years back 3 years back simanyi kwebiri YouTube kweri kugenda otunule olabe trend olabe you know it says sagala kwepika byesiri but I want to be realistic jenjo I'm talking facts siri musamwa samwa ate sitekijja kuyamanze kubera musamwa samwa ate ngangolo omuntu yabadde musamwa samwa so what I'm telling you is facts. These things exist. Gendo tunulie countdowns, gendo tunulie trends, gendo tunulie subscribers, gendo tunulie following, gendo tunulie webuuze nti bwe balanga na atajja nenzija kuba kibadde bakasuka manja abantu bagenda bali bati kasita balese Pallaso good. Otegera ne the other side atera aba chusulutira ba you know sisi na ina wagabo naye basobola ganti kasita balese gundi Lutalo you know it's all maybe mabega chali kisabuka but as we go forward buli mwa ina kyasinga munne nebidawo tebyenkanangana nebo boyagala ekizimbe kibenga kiwedde kiriza ntigenda kubera akakasiri uba sicho tosima musingi totawana kugenda koma kuoga then unogamba music has grown and you need to change that old style yampadde advice nangamba nyongeremo amaanyi nswere kwagala yekugwa yangudde koki kubwa nange ne muwa advice akyuse mu ka style ako akalemeddeko okamanyi yes it was just a friendly advice. Okay. Bunsi yo net manyi nti you know we grow ugenda ulirize Pallaso yasoka wa amaso was it destroys rap bakuzanyire ulimba lwango lwa destroy bakuzanyire ne malamo ukakasoba dalo yo muyimbi yomo we keep on changing so nalabye nga mpadde ka advice era mugamba wange Lutalo ngenda kuongeramu amaanyi uko yagala genkana ki ninga ngenda kuongeramu nena yako atemu mukachi mukastyle keka katona achusemu kachimala ngaga tunakyusizaamu wano ngenda kukola bwintu manya idea zikibera ziflowinga buli sawa abinje ebikyuse nasooka nemba suubiza nti ngenda kukola kivulunga kya nnaku 2 oba mujjukira yes ekyo kyakyukamu olw'ensonga twali tugenda kukola ennaku 2 mu Kampala yeka netulaba nga buwagizi tulina bungi regionally netusalawo tugende mu every region so twasazeewo tugabanyemu Mbarara ne Gulu ne Fort Portal ne Buwama different region tugenda tandika misano okugulawo enzigi era basponsor bange nabagambye nti samwenda we open the doors for everybody. Team Pallaso badde bagala tuze extending ekokona misana muko but olwensonga tulinawo ebintu bisoka waawo KCCA police ino kujje kebere bintu bingi so ebino kuba on the actual day team we setting in agenda okukwasaganya abantu ba waiters abagenda okuwereza VIP tables abantu bagenda okuparking some parkings abantu VIP parkings then olotugule wenzijinga tuli well prepared so ekyo kachichijo tuli meeting akudira tunatandika oloba Unix bakubagenda ko bakola biki Unix batandika da ne sat jalimo kati ya Love Fest bwenjogerera Unix promotions big up on yourself brother mwe bali kunyimirira okubera nange Unix kwali era agenda kuba emirimu tejinza bula buli omu kine kivulu ky'abantu sobola njovu sobola jimira bomu so bachali bange mwenna mikwano janga bali yomba yita mujje ku Love Fest ye no buli omu akwata wazito but this is our concert and let's make it happen. Omukyala tumanyi nti kati asoma bwa DJ ogenda mu adveringa kororo naku nga DJ atukiridde obwa DJ abusomera wa atukaba asoma bwa DJ bwagenda sikola nyonyola ezo nsonga ze bali banyi nti kororo naku Love Fest ogenda ko aliyo okikyanganya nga naye omwani veiringa olunaku lwa Pallaso yes olunaku lwa concert ya Pallaso era ate naye fano wange so njagala atule wali mu kitiibwa kye andabe nga nkola kyenkola kyensinga okwagala kuba nali esanyulye gwa mu kuba mtu abavuddeyo ng'ogenda tekeka ekivulo kinene bwe kityo noga tuyagala mu promoter abala basasula babenyini basasula ba promoter bajje bababeereko noga nze saagala ko promoter ba promoter munzoganyiza nnyo asigamba nga ko ntisagala ko ba promoter nandiyagadde babeereko nendoza tebannasiima nenze ndi open to work with anybody as long as wojotegera tuli babiri ndowooza yonkulu ne yange enkulu twesanga halfway awo wakyaganya awo wakati awo
but as time goes we shall fix that. Time heals all wounds. Naye nze promoter inaali eyo ngalaba ina interest mukulu balunyo mbadde naye ku simu oluvudde ku TV awo nangamba Pallaso ku Monday tulinkinge mutuwogeremu. Okitegeera, so that is good blood. Already alazenti ambirivingiramu ayagala tunyumyemu emboozi. So that's good. Era abali yemwe naba promoter bachali bange mwana tebakutiisa. We can do this together and we can make it happen. Waliwo abazala waliwo promoter abamu bavayo ku TV recently lwaki tubakweka. Gondi bajjo. Ye avudde n'agamba otalina kyagamba gwanga. Omanyi waliwo essaawa y'okuloota. Umanyi waliwo abantu buli lojja n'omugamba njagala kubeera dentist. Yoreda alina amawulire amabi agakwata ku kubeera dentist. Nga ye alina amawulire amabi ku buli kimu n'omugamba njagala kubeera dentist. N'agamba awo bwa dentist onaabusobola bagenda kukula erinnyo, bagenda kwasamya abantu obumwa, ogenda bakuba empiso. Naye waliwo essaawa y'okuloota. Waliwo n'essaawa ya negativity. Kati n'essaawa tulimi ya birooto. So ndi nnyo ku abo abagala okubeera nanga, bagala emirya nanga. Era mu churches, Bijou, Islam, Eventix, mwena abantu seko cash events and contacting like ebintu byonna biyimiridde, like all my friends keep on reaching out. Let's do this. Okay, Bijou, that's muchechos. Gondi cash events, that's KE. Yes. You're going to take a no, tuogera n'abantu bangi njogedde ne Phenon Records, Steve Jean, nangamba Pallaso, I want to produce this show for you. Kugamba love is coming in from all angles. Njogedde ne ba sponsor, they've all opened up their doors. So this is a very big event. Ivola twaga Love Fest, large fest. Okay. So like it is just the beginning. We're about to make history. Nitusomyaka asembyeyo. Ongambye akatisha tukagudde ko mugune tumategede. Na atera mu statement yo wekiri, don't test me boy. What will happen? Stylist to angoberera ku social media. So no. Nze necessarily statement temujibulula nnyo. It's that's who I am. Osegera nze nakulira Kawempe. Kawempe mumanyi kuva Kalule zone. Who I am. Nakulira Kawempe mu ghetto mu Kere. Ningenda mu America, ningetinga influence yange. I'm my own kind of person. Ate nze omuntu muwe ekitiibwa. Ekitiibwa kiweebwa kyenkuwa. If you act like a boy, I treat you like a boy. If you act like a man, I treat you like a man. Man say man things. Boys say boy things. So it's up to you to let me know how you want me to treat you. Speedy kojira kwetu kutwalira nebikisa nkolagana. Ulira speedy kojira kwetu kutwalira nkolagana n'abantu emikisa gye giva kyokanga wali olukubatamu eno sibizimbe kati zabike gwe nanti bosumagira ngosigalira Akopi omanyi mu industry tuyingamu abayimbi nga ye engeri gyogenda okujja tatya kuyingira omukubbo gwengenda oku appreciate nga bamita Cindy teri antama ozotya gwomanyi oba oli munene oba otuukawa owokubiri oli omukubbo engeri gyozze kati simanyi Lutalo yategedde kyeyabadde ayingira andi kyenjagala ategeere kubanga bagamba togaya kyezinze lumu oligaya timba. So olina okwebereramu. Lutalo is a powerful brand. He is respected. So talina kuteekawo bintu biri despising. Teyetaaga. Lutalo doesn't need kutemera ku Pallaso tako kubera Lutalo. He doesn't need my validation. I don't need his validation. We both are public servants and we're serving the people, and the space is enough for both of us. So there is no reason lwaki fena tubeera twetemerako kino twetemerako kiri. So Obadde vibe ya TV yamukutte. Omanyi nayo kamera zino ziwa vibe. Ati kati gwe kyolina okukwata kimu. Nti vibe ejja kukwata opinion yo. Naye opinion yo nayinza okukwasa omuntu omulala vibe naye naawe opinion ye. Opinion yo. So jikoga yataddewo embeera. Nange ninzijja nkliyaringa embeera. Kati buli ali eyo ng'agamba nze nadde nina sirika nsigale wendi mbeeraawo bino si byawandiikibwa. Bino biriko ebipimo. Ochiraba kyegamba. So it is free and a fair market. Nga naye bwalaba nti alina katasevayo nawe ndowooza yange nampa n'amagezi. Nampa n'amagezi ngate nyinza no. These days disrespect yesuuse mu industry. We don't know why. Because the way you joyogeramu
he disrespected you, and that's why you nogama naku degrading. Kenzo yavake mabeka ko ngali awo ku stage nene ku Serena nagamba abayimbi abato tebakyalina respect eri bakulu n'abakulu tebalina respect eri bato. Tewayise na weeks bbiri kyetuliko kwaki ekyo kirala kyagamba ekifuula omuyimbi omuto si myaka kimufuula omuto ndongoye, ekifuula omuyimbi omukulu si myaka kimufuula omukulu ndongoye. Fresh Kid muto naye mu bayimbi abamu abakulu alina basinga obukulu sijja gamba ni nenze nkuwadde ekyokulabira. So ebipimo expecting my brand to be an option, it has not to be an option. But if it's an option, you know you're putting your brand at stake because your brand becomes an option. I can't take you serious if you don't take me serious. Okay. Mwayogeddeko gwe ne Lutalo after because now it's tugenze munakulanga lwakusatu. Nakugambye David mukwano gwa Pius. Era niriro twinza okulabagana. That's my friend. I am talking from a perspective of a brand. David mukwano gwa Pius. Okay. Era tuli ba mukwano era mukwano gwange okulekanga mpozi Katonda bwamanya ebintu bye bwabikola mu planning na ya planning. Naye nze oyo chali wange era tewali bad blood navuddeyo kubanga yavuddeyo awatali nsonga oba nawa ekintu eki nange nengezaako okweyogerako ng'omuntu. That's all that's happening. Yakutebeddeko ettaka ovuddeyo clarify nze anajja ku Love Fest. Eri Love Fest eri 100% Pallaso. In fact 99.9% Pallaso. Ebirala byonna bigenda kuba extra. But mikwano gyange bonna era ne mukwano gwange era sebo ajje ku Love Fest, ajje tujaguze, ajje alabeko, ajje tubeereko ffenna, ajje yerolereko sagala bamugambe. Omanyi abayimbi tetufuna budde bulaba TV, tubeera bize, ebintu ne bituyitako.